So my lovely viewers, mugamba mutya nsanyuse nate okubalaba natusonyiwa akaseera kabadde kawanvu nga tetu hostinga ku lw'ensonga ezimu n'ezitali zimu naye olunaku olwayo ndi musanyufu nnyo kubanga atusobodde okubeera nga ate tukoma mu maaso gammwe era tusuubira nti tetugenda kuddamu ate kubabulako. Mbatumirako mwena mu nsi gy'osinzira okuba nga olaba vidiyo eno, gy'osinzira okuba nga olaba akatambi kano misana kawungeezi mu ttuntu kiro kugamba nti Yesu Kristo akwagala nnyo. Gwe eyasubscribinga wakola ky'amaanyi naawe atanaba kubeera ng'osubscribinga genda ku YouTube ogenda kulaba akagambo subscribing ate bw'omala okusubscribinga ogenda kulabawo akadde koonako akadde buli vidiyo gye tunaateekangayo ate mwana wa tegenda kubeera nga esookerako ggwe. So olunaku olwaleero tulina omugenyi waffe gwe tukyaziza olunaku olwaleero mutera okundaba nzeka naye olwaleero nsazeewo bingi ebyogerwa ku nsi ezo ez'ebweru naddala ez'Abawarabu nti abaana batulugunyizibwa bayisibwa mu mbeera etali emu n'emu. Olwaleero nsazeewo ndeete omukyala omu eyasalawo n'akkiriza Katonda n'alokoka obulamu bwe n'abuwa Katonda. Tuyite mu lugendo lwe lw'ekyeyo ate tusobole okubeera nga tulaba ayagala okugenda ku kyeyo abeeko kyafunamu, n'oyo ali eyo ng'atya naye abeeko kyafunamu, n'oyo abadde talina ssuubi oba oli awaddemu essuubi amanye nti buli muntu abeera n'omukisa gwe. So tugenda kubeera nga tusaba omugenyi waffe gwe twalindiridde obwedda kubanga obwedda tumulinze ajje abeeko by'atugamba twogere naye atunyumiza olugendo lwe lw'e Saudi lwali lutya. Yali Dubai. Omugenyi waffe tetugenda kubeera nga tumwogerera bingi, twamwesunze atunyumize ku lugendo lwe. Ngenda kuba mubawa atubuulira amannya ge yaani asobole okuba nga atuwa olugendo lwe okuba lwe lwatandikira. Tugenda kuba tuwulira katundu era gwe alabye kano akasooka tosobwako okubiinako okusatu bwonna bujja gwe just weekuumire ku Becky Media ebinyuma bijja ate nga tukula ffenna mu mwoyo temusubwa missoni yaffe yakubeera nga ffenna tugenda mu ggulu. So olunaku olwaleero tulina olugendo lwaffe olwa nkuba kyeyo kaalutuwe. Madamu tubadde tusaba tweyanjulira amannya go tutandikira awo. Sanyuse nnyo nange okubeera nga nzize wano kubasinkanako. Nebaza Katonda olw'omulimu gw'abakozesa mwenna. Amiina. Erinnya nze Namyenya Josephine ye nnyabo. Nebaza Katonda kubanga atukomye nga tuli balamu. Amiina. Nnyabo. Oviiridde wa? Nviiridde eno mbeera eno e Busaabala kati naye nga mpeerereza ku House of Prayer ewa Pastor John Regima. Tumwebaza olw'omulimu ogwo. Amiina. Wali awo watandika otya okugenda ku kyeyo kyali kita twagala otutangaalizemu ng'okozesa mu bwangu kubanga bagamba nti abantu abagenda ku kyeyo embeera eba eganye mu Uganda bituufu bye boogera kyali kitya ng'otandika olugendo lwo lw'ogenda ebweru embeera yali etya? Neyanziza nnyabo. Kati embeera ekiseera kyatuuka nga embeera nzibu nnyo nga ndi single mother, abaana bange nga bakuze nga baagala okusoma kati naye nga ndaba nga essente nga zikoze zitya nga tezimala nga ngezaako kale nga bw'obimanya ya single mother naye nga essente nga tezimala. Kati ne ŋŋamba wange kangezeeko nange nkole ki ogende ku kyeyo. Awo twafuna kampani awo nga ne wabaako eyankonekitinga nga ne ŋŋenda ku kyeyo. Sooka olindeko totuvuga sipiidi otuuka ofuna kampani. Biki bye bakusaba oba bye bakubuuza nga wakatuuka ku kampani n'ali eyayagala ogenda asobole okubeera nga yeetegeka agende akole ssente. Kati olwatuuka eyo ku kampani basooka kusaba passport, ekyo kyekisooka. Kati passport nga njirina era nenjibawa. Kati waliwo ako kapaati byaka akaddako ng'omaze obawa passport
ako ko nga ke kasinga okuntiisa mu byonna ak'okuggyako omusaayi. Otyo lwaki otya okuggyako omusaayi? Lwaki? Omusaayi nze ku bbanga lyonna nga ntya okunziggyako omusaayi. Nga gwe teweekebeza bino abasawo bye batugamba nti bannange mwekebeze. Nga sisobola. Nsonga ki? Kati ensonga eyannemesanga okugenda okwekebeza anti nga seekakasanga nze. Ku bufumbo bwange nga kale nga omwami wange nga simwekakasa kati nga siri sure oba ndi mulamu oba siri mulamu. Awo kati nembeera nga kati olwo lwatuuka eri ate nga nina okukola ki? Nga okwekebeza omusaayi. Eyo pressure yali nnene nnyo gyendi mutima gwange naye ate nti nga nina obutalaga nti ekoze eki nti entuddemu. Kati nembeera nga kati ate era nti olw'okuba nti kye nali njagala kati nga nina okugonda nga ne banziggyako omusaayi. Kati bwe banziggyako omusaayi Katonda yali mulungi, omusaayi nga mulungi. Tukakubireko engalo. Amiina, Mukama yeebala okusussa ekyo. Pressure ziba nnyingi. Pressure ebeerawo nga y'amaanyi nga mu butuufu nga otya nga muli ogamba kati ate kino kiyinza okunnemesa okugenda. Naye ne neebaza Katonda nti yakola atya? Yakuyisaawo. Yampisaawo. Ennyabo. Kaakati bamala okuggyako omusaayi medical ogiyise. Medical ngiyise. Kiki ekiddako? Ekiddako twali kulinda olunaku olutuufu lwe munaagenderako. Nga bagamba nti eyo wabaayo training ne bakutraininga byogenda okubeera ng'okola byogenda otuukirako eyo mu nnyumba y'Omuwarabu ng'okola kyali kityawo training eba etya? Kituufu naye ffe tebatukozesaako training. Mwayitawo kaguwa? Ffe omusaayi gwokka gwe gwatweyimiriranga nga ne tugenda tulabire eyo ebiddako. Gwali mwaka ki? Habula gwe mwaka tombuuza myaka kubanga nze. Awo tuyitewo. Tubuukewo. Ennyabo. Tonaabirabira eyo. Akaakati medical bagikuggyeeko ogiyise olinda lunaku lw'onootambula. Linda lunaku. Kati mba ndina mu tawuni nga nkyayirira ebyange bino eby'omugundire nti nga sisuubira nti olwaliro batugenda oba enkya. Kati zaali ssaawa nga 2 ez'okumakya 3. Kati ne bankubira ne baŋŋamba nnyabo tukwetaaga ku ssaawa 6 gwennyini tusimbula okuva wano. Nti mugenda. Wawulira otya munda mu ggwe nga kibadde kirooto kyo ne kituukirira? Nawulira essanyu naye ate olw'okuba nti seetegese. Obadde teweetegese bakikubyeko bukubi. Nti nga siri sure nti nno nti enkya ŋŋenda nti oba nti nasula nga neetegese. Kati olw'okuba nti nno nti twali nga tuli ku birala nnyo ate ne baŋŋamba kino. So kati awo kye nakola nga kwekubira ku baana ewaka nga ne mbagamba keesi eyo eri awo ne bwe wati muteekeemu kino muteekeemu kiri. Pressure nga y'amaanyi. Kaakati era kati awo ne ŋŋamba empewo eno nga kanguleyo olwo nga kimasayo oba waliwo ebyo bimasayo oba obimanyi? Sibimanyi nnyo naye kyemanyi nga kisobola okuziyiza empewo obutakuyingira. Kale nga kireesu. Kireesu. Yennyabo. Kakati naye nga pressure eri bubi otuuseewa. Kati Katonda kyava nnyamba nga ne ku ssaawa ezo zennyini 6 nga tutuuse ku ofiisi. Kati ofiisi eyo nga 6 gwa misana. Gw'emisana. Kati era olwatuuka kati ne babeera nga bagenda kututwala ku airport ku ssaawa 7. Kati ndowooza eno pressure ey'oku 6 nti tubeere nga ffenna tutuuse ku ssaawa ezo. Kati naye nga ne batwala ku 6. Naye ekirala awo nga tugenda okulinnya emmotoka. Kati abaana abasinga nga bayambadde empale. Awo. Nga bambadde empale. Kati nze nga nze ali mu kiteeteeyi. Ekiteeteeyi tekirinya nnyonyi? Simanyi naye kati ffe kampani yaffe era nga ne baŋŋamba gwe nnyabo. Tebambala biteeteeyi, bambala mpale. Batuleke eno. Kaakati kati awo nzijukira oba nga
nga mwalimuko ku mpale kale abaana bo abasinga baali bambadde empale bonna nga yegwe atayambadde empale nzeka so kati nga ba abaana bo nga be banteereddemu empale kati era olwatuulira kino ngamba era ffe twategedde ffe twakuteereddemu ki bawalabo nga bataddemu empale nga bataddemu empale nabangamba genda okyuse nange nga ngenda nga nkyusa empale yali ya kala emu oba zaali colours nga nnyingi like okwambalawo aba kampani ze mwali mwambadde nga mutambula yonna as long as empale nange nga baŋŋamba kaakati nti genda okyuse nga ngenda nga nkyusa okuva ino ngamba wow olaba kati awo olaga nti ogenda naye baabalimba ne sikaati esobola okulinnya ennyonyi n'ekiteeteeyi olw'okuba nti gwe gwali gusoose kati era nga buli kye bakugamba ng'olina kugonda nga buli kyogamba olina kugonda nga toyagala osigale ate oyagala ogende oyagala okole oyagala ngende nkole nange kati nga nkola ki nga nyambala empale nga bagamba olaba okyuse olaba bwonyumye nange kati nga tugenda kaakati nga wateekako nnyo pressure awo nno nga bagamba kati omanyi kyoba okola kati bwe mutuuka wano eno gwe kwata ku ono gwe genda muyite bwe muti kwegamba nga babalabira ddala nti temulina kye mutegeera ku airport munnange nga tulina bakataala nnyo ate oba akataala nga bungi nga temusobola kusoma buno bwe bateekako obupande aliwa kati nga vibe mungi atukulemberamu owa kampani kati kale ndowooza ye oba nga yali atuyisaawo wali nange nga tugenda nga tumala nga atuyisaawo olwamala okutuyisaawo kati nga tutuuka eri gye bajjamu engatto kati nga tusangeyo abakazi baali babiri kati nze nga kuba katala bwange nga ntutte kiyogaati nga kyenanywerako mu nnyonyi ng'omanyi nti mu nnyonyi kunywa nti nga mmanyi ntino nti enjala ejja kunnuma kati oba nga ne Rolex oba yali capati oba yali Rolex awo sijjukira munnange kati nga ŋŋenda kati nga mbitwala ebyokunywa byange kati wali eya ng'obipaakinga mu bbaaga mu handi bbaaga oba eno luggage bag ebyokulya wabiteeka mu bbaaga ki eno ey'omu ngalo munnange kakati olwo lwatuuka wali eri awawasemba awo nga mweyambudde engatto kati ne batugamba mujjembye mulina lwaki babagisaamu engatto ne bakulinyisa wansi wange kati awo oba obanga tebaagala obanga muddugaze wantu awo tujja gendayo tubabuuze ako kapaati ako nze kannema okutegeera awo wo ozijjamu nange nga tujjamu engatto kati nga tusanga abakyala babiri kati abakyala abo ababiri kati nga tugamba buli muntu ajje mu byalina mu bbaaga eno handi bbaaga nange era nti nga nzijjamu ekiyogati kyange ekiteeka wali nga ne capati zange nziteeka wali capati nga si Rolex capati kyemmanyi yali capati kakati nga waliwo ate era nga ku mukwano gwange ye era ng'aleese kijuyisi awo nga mumanyi nti mujja kunywera mu nga tumanyi nti babagamba mugenda kutwala ssaawa meka nga temunatuuka gye mulaga kubanga nti twalina olwokubaako nga gye tugenda ate tweyongereyo mwali muva Uganda nga mulagawa nga tugenda e Saudi Arabia kati ng'ennyonyi erina okusooka ebayimirizeeko mu kkubo era nga yatuyimiriza kata kati bwe muyimirire kata ne mumulamukawo ne mweyongerayo twasulawo kati soke tuddikuwa n'ebyokunywa nga batugamba bino tulaawo sooka obinywe ate ennyonyi teetuleke kati ndowooza nga twali mu ssaawa zaffe nange kati nga tubeeraawo nga bagamba gwe ebyokulya byo byagala biri oba tobyagala kimunyonyi tebigenderamu mu kasasiro munyonyi bigenda kujjuza ennyonyi nze simanyi abantu abo ne bakufiisaako okulyako jjukira obudde oyinza okuba nga obudde eri ng'olidde okusi
kati n'omanya nti essaawa eziddako enjala egenda kunnuma otutta akamere kanakajuyisiko n'akokunywa kate baagala tukola ki kati olw'okuba nti bo ndowooza kale engeri nga gye bakimanyi nti no nti tulyamu mu nnyonyi nti batusaavinga mu nnyonyi babawa emmere batuwa emmere naye ffe nga tetubimanyi kati ffe naffe nga twesibidde kati ali eyo atulaba abadde ayagala okutwala ebyokulya mu nnyonyi ennyonyi mulimu emmere wadde mwakkuta era okkuta kubanga ekyo kimala gwe kyoba kati ayagala okutambulayo n'ategeere nti mu nnyonyi mubaamu emmere tokola maalo nga weetika ebyokulya oba kyakunywa oba kyakulya awo nno tuyizeewo nga bakutuuza nga bagamba nti biriire wano oba batabyagala bisuule mu kasasiro kaakati ekirala ekyanjira kaakati bagamba nti no ate oba osigazaamu esente za Uganda ziteeke wano mbu ziteeke wano be bazaagala oba mateeka kaakati kane bagamba muziteeke wano kati olwa pressure eri ate tetwagala ate kutuleka mwagala genda kulinnya nnyonyi yes kati nze era nga ndowooza mwalimu 2,000 nze namugamba nze anti nze nsigazaamu 2,000 naye agamba siteekaawo nange kati oba abalala oba bo bawaayo ezaabwe nze saamanya gwe kubanga wali toyagala bakuleke wayanguwa okwogera ssente z'olina gwe nga pressure ebeera ali gweogimanyi nga toyagala bakuleke kati munnaaye ku mbeera eyo kati tulinnya ennyonyi kati nga tugenda ku check-in kati jjukira nti kyenaguze kiri we bakusuuziza emmere teba check-in waliyo check-in endala waliyo check-in endala kati nga we batwala kire nga webatwalire emigugu gy'obadde nayo mbadde manyi otuula naye nga bw'olaba tutuula mu baasi tutuula mu takisi n'emigugu gyaffe nga nkuleka nga katonotono sakabeera nga katonotono osobola okukawanika waggulu naye olw'okuba nti ebeera nsawo nnene nga babaako we bagitwalira emigugu yes kaakati nze kyenaguze kiri ekyempewo nze saasobola kugamba nti no nti kankiteeke wano eno oba obanga mu kahand luggage kati nayo lwagira kati nga mbiteeka mu nsawo kati nga manyi nti no nti baali mu kubicekinga kati tulina ate ffe nga we tunakola ki we tunaabisanga kumbe nga si bwe kyali kati olwawaayo kino ekyempewo kye wayagala okwambalira mu nnyonyi nga bakitutte nange nga bakitwala empewo keefuuwe nze nga tutuuse ekkata byali biseera bya winter bye mwagenderamu ebweru nga si bya winter nnyo naye kusinziira ku weather ye Uganda ate budde kiro kaakati ekyabaawo kati nga empewo etufuuwa ng'empewo enfuuwa kati wabula nga tetumanyi nti no nti waliyo koro nti ku resting room omubeera kapeti mwe tuyinza okuwummulira ate kapeti onoowummulirawo nga tolina kyakwebikka ate ekyolo nti kibeerako kaleko kati naye ffe twali okusingako atudde kano obutebe obw'ebyuma empewo yafuuwa ffe kati nga tetumanyiddeeko ddala nti waliyoko ku resting room kati twamala ekiro kiramba ate ekirala nze kye nakola nga neneeyambula engatto nti nga saagala mbu okuddugaza ki wasanga entebe ezo ez'obuuma kwegamba weebakira ddala ku buuma neebakira ddala ku buuma neeyambuddemu engatto empewo ng'eyitira ddala mu bigere mpaka ku mutwe olifa tokyerabidde oyanfuuwa olifa tokyerabidde ekyeyo ekyo naye bagamba nga bannaye kati ensawo zaffe ne bagamba mpaka Saudi ensawo mujja zisanga esaudi wano muli kata gamba bannaye kati tukoze tutya ne bagamba empewo n'enfuuwa kati ne wabaako
ku mwana omu bambi nga ye yankwatira ekisa kati nampaako ku kibulawuzi kye nga kyali neni. Omwana oyo tumutumiddeko Mukama amuwa omukisa. Kati naye ate nno era twayawukanaku olwo n'olwaleero siddangamu okumulaba. Bambi yonna gy'ali bw'aba alaba vidiyo eno tukutumiddeko. Gweoyinza okumulaba n'omujjukira tukutumiddeko Mukama akutuweere nnyo omukisa. Kati awo nga twasulawo then ne batutwala mpaka Saudi. Kati okutuuka e Saudi omanyi nkyaliwo. Kale ndowooza tugenda kusooka tugende mu kawumulo nga tukyalina omugenyi waffe Temusubwa. Nebadde part 1 waliyo part 2 yonna part 3 part 4 wekanagwerayo aka emboozi yaffe n'ey'olugendo lwe wenagwerayo. So katugendeko mu kawumulo tusinkane nate mu part ey'okubiri. Mubadde balabi balungi mubeere bulungi ate era mweraba.